Kale kwaniriza nnyo nyiri ddala gw'omulabi waffe alaba special notes. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Olwaleero njagala kwogera ku bya busuubuzi. Kimanyire ddala nti abantu baffe mu ggwanga lyaffe lino Uganda olw'ensonga emu oba endala, ensonga ezibakwatirako ddala ezikosa obulamu bwabwe tebaziwa nnyo budde, wabula ensonga ezibali ewala zolooza nti oba oli awo oli ne bw'atandizifuddeko zandiwedde, baziwa nnyo obudde. Kale olwaleero obubaka bwange njala bugenda eri abantu ba mirundi ebiri. Asooka be basuubuzi bannaffe ab'ebibiina eby'enjawulo nga kasiita ebigatta abasuubuzi mu Kampala, n'abalala be bannaffe abawooza b'emisolo ab'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority abakulira okuwooza omusolo okugugereka n'ebirala mu ggwanga lyaffe. Kubanga tumaze sabbiiti nnamba nga Kampala ali ku bunkenke olw'abasuubuzi okulangira nti baali balina okuba n'akeediimo mu kibuga Kampala. Kyokka zo ensonga zaabwe zimalidde ddala ebbanga ery'emyezi egiwerera ddala ng'ena emabega, ng'abasuubuzi balina ensonga ez'enjawulo zebaagala gavumenti eno ekoleko. Njagadde okuwabula n'okuwa endowooza yange ku nsonga zino lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka, naweebwa obwa dayirekita oba okuba omu ku bakulira ekitongole ekitakabanira okunnyikiza entegeera y'ebyenfuna eby'obusuubuzi n'ennyingiza ekimanyiddwa nga deepening economy, business and financial inclusion, debut and FI initiative. Ndowooza kyekino ekifaanagana bwe kiti nga bwolaba bwe nnyambadde. Ate era nze mukubiriza omukulu ow'ekimeeza ekitakabanira eddembe, entegeera n'enkola ey'abasuubuzi ekimanyiddwa nga the business class show, ekya program eragibwa ku mukutu gwa NBS television ogumanyiddwa nga Sanyuka TV buli lwa Sande essaawa 12 ez'akawungeezi. Tuba tuleeta ebirowoozo, endowooza, ebiruma n'ebitaaga okukyusibwamu mu nkola y'emirimu gy'ebyobusuubuzi, era ng'ekimeeza kino tukitambuza eggwanga lyonna. Tubadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Luweero ew'obulenzi, twali e Nansana mu basuubuzi baawo, twali mu Wakiso Town Council, twali e Katosi ku Mwalo, tubadde e Jinja mu Town Hall, tubadde e Namutumba, tubadde e Kangulumira, tubadde e Kayunga, tubadde e Mukono omulundi ogutali gumu egitali ebiri, n'ebitundu ebirala nga bwe tujja. Era mu mwezi ogw'omwenda tugenda kubeera e Nyendo, tujja kubeera e Lukaya, tujja kubeera e Masaka City mu kibuga, tujja kutwala business class show e Nsangi, ate tutwale business class show e Mpigi, nga tuwa omukisa abasuubuzi abaliyo n'abalala bonna abakola emirimu egy'ebyenfuna okwogera ku ebyo ebibaluma, okwogera ku bye beetaaga bikolebwe, okwogera ku ebyo beetaaga bigibwewo mu nzirukanya y'ebyemirimu. Lwa nsonga ffe ffenna tukola ebyobufuzi n'emirimu emirala, naye nga gyonna giyimiridde ku bunywevu bwa ggwanga lyaffe mu byenfuna. Ebyenfuna bwe biba bitambula bulungi, tusobola okulya, tusobola okunywa, tusobola okubaawo, wadde nga abatufuga baba batufuze bubi. So ebyenfuna bikwatira ddala ku bulamu bw'omuntu, era nga weetaaga okuwangayo obudde okubitegeera, weetaaga okuwangayo obudde okubigoberera, weetaaga okuwangayo obudde okubiteesaako, kubanga
omuntu yenna okuwulira nti gavumenti emutamye, nti gavumenti emukeese, nti gavumenti emukolera oba gavumenti emunyumira, awulirira mu nsawo ye. Buli ensawo lwebaamu obunafu mulimu ebituli, oba buli nsawo lwejjula neegaziwa, omuntu ategeera nga gavumenti gy'alina emukolera. Kino si kya bannayuganda bokka. Abagwera ebyobufuzi bya Amerika muwulira ne Sino wetuwogerera. Omukyala avuganya ne Trump ali mu kukakasa bantu nti nze bwe najja buli alina omulimu gwajja gusigaza, era owulira nga bakuba engalo nga banyumirwa nti buli omu ajja kusuubula. Ekyomukisa omubi bannabyabufuzi batulowoozesezza nti obulamu bwaffe butandikira ku byabufuzi ne bwetooloolera okwo ne bukoma okwo. Kyova bannayuganda Bobi Wine wabaga nti enkya kwekalakaasa mu kibuga, bonna basula ku bunkenke ne march to parliament. Naye Kasita wabaga nti enkya abasuubuzi bagenda kugalawo amaduuka. Abantu tebakitwala nga kikulu, kyokka nga ebintu bino bizibu nnyo. Ab'amaduuka bwe baggalawo singa baga ne bakituukiza nti baggaddewo eggwanga lyonna, naawe wooli ewaka wakulema nti oba tolina woogenda kugula byewandyetaaze. Kyokka nga bannabyabufuzi ne bakwata abakulu ebyona byobufuzi byonna ne baga nti basuze mu kkomera. Siri osigala oggulawo, osigala oli, osigala onywa, naye bakuganye nti landiroodi atadde kufulu ku dduuka lyo oba wonna wookolera, owulira ennaku ey'ekitalo. Kale kiba kirungi nnyo okufaayo, era gwe mulimu gw'ekibiina kyaffe kino ekya Deepening Economy, Business and Financial Inclusion, Debut and FI Initiative, okulaba nti bannayuganda tubabuulira era tubaagazisa okufaayo okugobera ebigenda mu maaso mu byenfuna, kubanga abantu baffe tebannamanya nti okunyigirizibwa okusinga obungi mu ggwanga kuli mu byabusuubuzi, kuli mu byanfuna, kuli mu ngeri gy'okola mu mirimu gyo, kuli ku nnyingizaayo. Nja kuwa ekyokulabirako. Abantu bangi abaweereza ssente ku mobile money n'okufuna tebamanyi ssente mmeka ze bafiirwa buli lw'oweereza na buli lw'ofuna, nga ziri waggulu ddala, era nga kyandibadde kyetaagisa nga bannayuganda okuvayo gamba amakampuni agatuweerereza ensimbi okuziweereza n'okuzifuna waakiri gakendeeze ku nsimbi ze gasala. Genda ogezeeko okuweereza $50,000, genda ogezeeko okuweereza akakadde k'ensimbi za Uganda. Tugeze oyina abazimbi oyagala baweereza akakadde oba oyagala baweza obukadde 2, olabe ensimbi z'ofiirwa mu ddakiika obuddakiika. Oyinza oziraba ng'ento, naye singa oweereza leero akakadde n'enkya akakadde na luli, n'olaba ensimbi z'ofiirwa mu sending charges, transaction charges, oyinza okukaaba. Nsimbi nnyingi ddala, naye ng'ekizireetera okubeera ennyingi ki? Musolo. Gavumenti erina omusolo gwe yateeka ku nsimbi buli lw'oweereza. Kati ate n'amakampuni nga MTN, Airtel n'abalala abaweereza nabo ne bateekako ensimbi zaabwe. Ogenda okugatta omusolo gwa gavumenti naawe ez'oweereza ng'ofiirwa ensimbi nnyingi nnyo, naye ebintu bino bannayuganda tebabifaako kubirowoozaako. So mu business class show, mu business class gye twagala ogoberere, tufaayo okulaba nti ebintu bino obirowoozaako. Kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo. Bw'obeera ne ATM ya banka, ATM, akantu ako ke bateeka mu kyuma okuweereza ssente. Bw'obeera ne ATM ya banka nga tugeze ya Stanbic Bank oba Central oba Equity, ng'ogenda kuggyayo ssente, tugeze n'otera omuntu ssente ku akawunti ye, jjukira mu kussaako ssente tebakusala ssente yonna. Ng'agenda kukozesa ATM ye ebusoga okuggyayo ssente ezo, buli lwajjayo akakadde k'ensimbi akamu, banka eyangenze mwende ya Stanbic Bank,
esala ennusu 5 okujjayo akakadde ofiirwa ennusu 5 naye bw'oweereza akakadde k'ensimbi ku ssimu ng'oli agenda kukagirayo ku ssimu mobile money ng'agenda kukawithdrawinga ku mobile money ofiirwa emitwalo 2 oba okitegedde bw'oba ne ATM card n'ogenda ku banka n'ossaamu ATM n'ojjayo akakadde bakusala ennusu 5 mu Stanbic Bank naye bw'oweereza akakadde oli n'akagirayo ku mobile money afiirwa ensimbi eziri wakati w'omutwalo n'emitwalo 2 so kitegeeza nti kyandibadde kyangu nnyo gwakola bizinesi ng'oyagala kufuna ssente nnyingi bakuweereza obukadde 5 obukadde 2 akakadde kamu okusobola okugula ebizimbisibwa tugeze obadde olina abazimbi ku site oyagala baweereza ssente kyangu nnyo singa oba n'omuntu asobola okugenda ozibagirayo mu ATM n'agula ssente n'abawa ssente ne bagula seminti oba kyangu nnyo kubanga ssente ogenda ziweereza butereevu ku ssimu y'oli agenda okuguza ebintu owa hardware era managa nti naye teekako ezijjayo bw'oteekako ezijjayo emitwalo 2 ku buli miliyoni naye ng'ate bw'abagireyo ku ATM ennusu 5 kale 1000 ku buli miliyoni kitegeeza mu business class show omulimu gwaffe kwe kulaga nti oli waddembe okulondako ku 2 naye manya nti wano mu kimu ofiirwa kinene wano ofiirwa kitono so mobile money yangu yako ebintu kikwanguyira ddala okufuna ensimbi ng'oyita ku mobile money kubanga etuuka buli wamu kyokka ofiirwa kinene nnyo bw'obanga otera okuweereza abantu ensimbi genda nga wali wamuweereza omutwalo n'ossaako 10,000 gwaweereza 50,000 n'ossaako 5 gwaweereza emitwalo 3 ossaako omutwalo genda ng'ozeetegereza omwezi bw'ozibala ziyinza okuba nga zaagala kwenkanankana n'ezipangisa omuzigo oba nezigenkanankana ez'okozesa mu visitation ogenda okulaba abaana kitegeeza byombi weebiri bw'oba oli mu bwangu kozesa mobile money naye ng'omanyi kyofiirwa naye bw'oba osobola kozesa ATM kubanga oseevinga ng'otunda ettaka gavumenti erina omusolo oguliko nga munene okusinziira ku bugazi bw'ettaka teguli standard gusinziira ku bugazi bwa ttaka ly'otunda nawa gye riri bw'oba oprosesinga ekyapa waliwo omusolo gw'amaanyi nnyo gw'owa nga munene oba oli awo ensimbi ze weetaaga okuteeka ekyapa ku ttaka lyo nnyingi nnyo nga ze ziremesezza ne bannayuganda abamu abalina ettaka obutaba na byapa ne batuuka okusendanga obusenzi nga bwe baagala naye nga n'ekyogera ku bwannannyini tokirina watya nga bannayuganda tugambye nti nedda enkya tugenda kwekalakaasa okw'emirembe okuwaliriza gavumenti okukendeeza ku musolo oguli mu kufuna ebyapa nti katugambe gavumenti nti ensimbi eziri ku kufuna ebyapa nnyingi nnyo ziremesezza bannayuganda bonna okufuna ebyapa kubanga ettaka eririko ekyapa liba lyeyongedde omuwendo value era ensi bw'eba n'ettaka lyayo nga lyonna liriko ebyapa ng'ettaka value yalyo eri waggulu nnyo ery'eggwanga liba likula kitegeeza nti bwonna bw'otwala ekyapa ekyo mu banka okusobola okwewolerako osobola okufuna ofuna kinene osobola okukola naye bannayuganda ebintu nga bino tebabirowoozaako bannayuganda ensonga nga zino tebawuliriza bazoogera bannayuganda puroguramu eziri ku rediyo nga zisomesa ku by'obusuubuzi tebaagala kuziwuliriza bannayuganda puroguramu eziri ku TV nga zibalabula mu byenfuna okusobola okukekkereza mu nsawo yaabwe zo tebazifaako bannayuganda enzirukanya y'emirimu mu kitongole kya Uganda Revenue Authority tebabirowoozaako era balowooza nti ebyo byaba akasiita kyokka bakasiita ensimbi bazijja abasuubuzi muggwe mwe bajja ensimbi bassebo ne bannyabo sudiiri si ye mugagga njogera ku byanfuna nkugambye nti bampa obwa director mu kitongole ekya deepening economy business and financial inclusion debut and FI initiative ate ndi mukubiriza omukulu ow'ekimeeza ekitali kya byabufuzi naye eky'ebyobusuubuzi ekimanyiddwa nga the business class show ekiragibwa ku Sanyuka television
buli lwa Sunday ssaawa 12 paka ssaawa emu. Twetaaga okwetegereza ebintu bino. Bwe bongeza bbeeyi y'amaduuka bannyini bizimbe, neetaaga okuwulira abali mu opposition, neetaaga okuwulira abannuupu abeefudisa abajeema aba DP nga bavaayo okukola press conference ezigamba bannannyini bizimbe nti bassebo bannannyini bizimbe twagala kubasaba mukendeese ku nsimbi z'obupangisa kubanga ensimbi z'obupangisa bwe ziba waggulu abamu bizinesi zaabwe zigudde ne zibalema lwa nsimbi za bupangisa. Ate abantu balemererwa okuba ne bye bakola olwo kwe kukyawa gavumenti kwe kwekyawa ne baba nga tebafaayo. Bannayuganda beetaaga okujjukizibwa okwetegereza ebintu bino. Omusolo gw'otoola n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye nga tuli mu byabusuubuzi. Kale njagadde nnyo okutegeeza nti kikulu nnyo bulijjo okubaako n'ekyoyiga buli lunaku mu byobusuubuzi, mu nkola y'emirimu gyo, mu byenfuna. Tegeera kye boogera bwe twogera nti school fees mu masomero zeeyongedde okulinnya. Gavumenti n'ekitegeera nebanga ebasaagisaamu awo neyogeramu kanegamba tugenda kuteekawo ekkomo ng'abasaba school fees bakoma ku kkomo bwe riti ne kiyita. Tewali akibuuza ekyo kyaggwa. Ne gavumenti yategeera nti kiruma abantu beeyongedde obukambwe n'obusungu olw'okubanga ensimbi school fees mu masomero zeeyongedde. Nebanga ekyogerako nebabuguumiriza nebasanyusa ne bafuna essuubi nti kigenda kukolwa. Bannange bakyogerako n'ekibadde kisusse. Bakoma ku kukyogerako tewali kyakolebwa. Naye okwekalakaasa bannayuganda ko tebakwetabaamu. Kiki kyoyize weekebere mu bulamu bwo? Buli lunaku olaba TV, owuliza radio, okozesa internet, obeera ku ssimu. Kiki kyoyiga ekyongera mu bwongo bwo okutegeera mu by'obusuubuzi, mu mirimu gy'okola, mu byenfuna ne mu kutegeera kwo okw'ebyenfuna? Oba weesuulirayo gwa naggamba n'obbibwanga bwe wandyetaaze. Ebintu ebinyigiriza bannayuganda ebituufu biri mu byanfuna. Genda malwaliro wano agali mu Kampala ogasampolinge. Azaalidde ku ddwaliro lya KCCA asasula emitwalo 10. Nze azaalidde ku ddwaliro ly'e Walukuba avaayo ng'asasudde emitwalo 27. Azaalidde mu ddwaliro ly'e Mulago avaayo ng'asasudde wakati w'emitwalo 35. Naye waliwo amalwaliro kati gye batandise ng'omukyala okumulongoosa okumuzaalisa $14,000, $15,000. Omukyala agenda mu ddwaliro okuzaala ennaku 3 ne bamulongoosa nga biru ya $17,000. Abazirina bazitoola, abatazirina bazoogerako ne baziwulira, naye ne tusirika nga tetumanyi nti ekiseera kigenda kutuuka ng'ebintu ebyo tetubisobola. Kale ne bw'oba obisobola okubanga okuzaala omwana, nze nina abaana 10, neebaza Mukama nti abaana nina 10. Buli mwana bwe mbanga mu kumuzaala mbadde nsaasanya $14,000. Kitegeeza bayinawo nandibadde nakasaasanya $1,000,000 mwana. Zenkanankana n'ensimbi eziyinza okugulira abaana bano ebibanja, okubasomesa, okubaliisa n'ebirala. Lwaki zigenda bugenzi mu kubazaalisa? Naye nga kosti y'okuzaalisa n'ow'emitwalo 2 azaala, n'ow'akasanvu azaala. Nina omwana gwe bazaalira ku nusu kasanvu. Therefore, tuteekwa okufaayo ffenna nga bannayuganda nti bwe tuba tukola ebintu bino ebimu tubirowoozaako. Gwe mulimu oguteesaawo TV, gwe mulimu oguteesaawo radio, gwe mulimu oguteesaawo empapula z'amawulire, gwe mulimu oguteesaawo emikutu kw'osiiba. Osobole ogikozesa okuyiga, osobole okukola decisions mu bulamu bwo, osobole okwesalirawo ng'otegedde kye bayita informed decision. Bw'obadde tunagenda mu ddwaliro eryo ery'e Mulago otegedde sente ze basaba. Bw'obadde tunafuna kaadi ya ATM sente zo zijjengayo ng'okozesa ATM kaadi otegedde sente z'ogenda okufiirwanga. Bw'obadde tunaga nti kankuweereze sente oziggireyo ku ssimu otegedde sente zikozesebwa mu ekyo. Do you understand? Withdraw charges sente mmeka? Sente z'okweza ziri sente mmeka?
waliwo wano account za banka za mirundi ebiri. Waliwo banka gye mmanyi gye bayita Equity Bank, nga bw'oteekayo ssente zo okumala omwaka ozisanga nga bwe wazireka. Ojja kusanga emitwalo gy'ebiri zoleka ku akawunti kweziri. Naye waliwo banka nga bw'onateekamu emitwalo gy'ebiri ogenda kumalako omwaka, ogenda okukeberayo nga tekuli wadde bakubanja bubanji. This is serious. Owa Equity Bank aga nti ompadde emitwalo ebiri n'ogindekera nengikozesa mu bizinesi zange, eno nga banka mu kuzikozesa mbadde enfuna, ate lwaki nzikusala kanzikulekere ku akawunti ozisangeko era ozisangako. After I have done this myself, I have an account in Equity Bank kwe nateeka sente ne mmala omwaka nensanga nga tebataddeeko magoba, naye nga zo ze nateekako kweziri. Nemba ne banka kwe nateeka ensimbi ne mmala emyezi 6 nga siyitayo nensanga nga tebampadde magoba, nga ne ze nateekako teziriiko, era nga balaga nti nna mu negative bammanja. Bassebo ne bannyabo, obwo obubbi obwo businga obw'okwekalakaasa okwogenda mu palamenti nti bali enguzi. Oyinza okulowooza nti palamenti yokka yeri enguzi, awo nabo baba bakubidde ddala. Kubanga njagala otunuulira ebintu bibiri. Lwaki nasiima ekintu kye nasanga mu Equity Bank nti Equity Bank okuleka emitwalo gyange ebiri yakitegeera nti mba kuba nazo nga nzikozesa buli mwezi zandibadde zimpayo amagoba ne bwe zandibadde nusu 10. Kitegeeza omwaka omulambe yalina emitwalo ebiri, mba nja kuba n'emitwalo 3,1200, ng'emitwalo gyange gino ebiri gikola only 5%, ginkola just 5%. Mu mwaka omulamba mba nina omutwalo gumu 12,000, nga bwe ngugatta ku mitwalo ebiri mba nina emitwalo 3,1200. So Equity Bank kyeveesa nga nze nga bwe nkoseza ssente z'okufuna amagoba ate nazo siyinza zikulya kuzikujjako. Ne waliwo banka endala nayo genda ogezese ku banka yo gwe kati kebera gy'otereka nga ze wateekayo tozisangayo, n'amagoba tebakuwadde, era ne balaga nti bakubanja n'okubanja oli mu negative. Bannange bino byo temwagala birowoozaako naye nga bikulu. Nga gye waleka ssente zo mu banka bazikozesa, tezibeerawo ssente za banka ozimwe tezibeerawo, ziba zisuubula. Naye ne bazisuubula ne batabayo n'amagoba ge bakuwa, nazo zennyini ne bazitwala, ate ne bakulaga nti oli mu negative bakubanja ssente ez'okukuuma akawunti yo okutali ssente. Bakuwa ekibonerezo ekyokuba ng'olina akawunti nabe etaliiko ssente. Ebintu bino bikulu eri eggwanga lyaffe. Ebintu bino bye byatuleeta awamu ffe tusobole okukola ekibiina ekisomesa bannayuganda ku byenfuna, ebyennyingiza, eby'obusuubuzi ne bye bayita economy, otegeere nti bikukwatako. Genda okebere wonna lwaleka ssente zo. Abantu bangi balese ssente ku akawunti nga bagenda ebweru. Kebera bwe wakomawo ng'ova ebweru, kati nga bano bakadaama abagenda okukola waleka ssente zo ku akawunti emitwalo 10. Bw'okomawo njagala ogezesa banka 2 obeezi, oteeka ku banka eno emitwalo 10 ne mu banka eno emitwalo ne mu banka eri emitwalo 10. Bw'okomawo ogende weetegereze ku akawunti eyo kuliko ki. Bw'osanga ko waleka emitwalo 10 nga kuliko emitwalo 12 oluvannyuma lw'omwaka, kitegeeza nti omwaka bwe gwaggwako bakuwayo amagoba emitwalo 2. Bw'osanga koleka emitwalo 10 nga kuliko emitwalo 10, kitegeeza nti beebaza nti weebale watuwa ssente zo tubadde tuzikozesa, tetukuwadde magoba naye nazo tetuziridde ozisanze. Ogende ku akawunti ey'okusatu kuwaleka emitwalo 10, ojja kusanga ng'oluusi emitwalo 10 gyonna tegiriiko n'amagoba tekuli, ngera balaga nti oli mu negative ya mitwalo 3,1000 account maintenance charges. Njogera ku byenfuna ebikukwatako mu ngeri era y'emu nti
kwata simu kaadi yo nga kuliko sente olabe. Buli lwoweereza sente wandiika sente z'oweereza ne wandiika ne ze basaze. Bw'oweereza sente kati nga nze waliwo gwenva okuweereza emitwalo 2. Message esoma bweti, njagala ngikusomera ogiwulirize. You have withdrawn Uganda shillings 200,000 on 3rd of August 2024 at 0 minutes 28 seconds past 11. Fee. Zino sente z'ofiiddwa. Fee. UGX 3,575 shillings. Tax. UG 1,000. So in total, you have lost 4,575 shillings. Kambikuddire mu Luganda. Otegere kye twogerako bw'onaaba oyagala okutegeera ojja kutegeera. Njogera ku deepening economy, business and financial inclusion. Okunyikiza entegera yaffe ey'ebyenfuna, ennyingiza, ebyensimbi n'ebyobusuubuzi. Nkulaga essimu eno gye simanyi obanga mukwano gwange asobola obikukwatira bwe biti. Njagala kulaga nti enkya ya leero, oba ompuliriza bulungi, enkya ya leero nze Muyanga eno y'essimu yange mpeerezza omuntu emitwalo 20, mugambye azigireko eri gy'ali. Bwe muweereza emitwalo 20 ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana 2024 ku ssaawa 5 n'eddakiika 3 ez'okumakya n'obutikitiki 28 oli afunye emitwalo 2. Nze bansaze bakolaga fee ekitongole kya MTN ekimperereza sente service provider kinsaze 3,575. Oba okitegedde? Yo gavumenti ya Uganda enkya ya leero nga mpereza emitwalo 2 ensaze tax ennusu 1,000. So kitegeeza nti mu ddakiika ezo zokka okuweereza emitwalo 2 bandaga nti osabye tuggyeyo emitwalo 2. Ofiiriddwa toto ya 4,575. Nga ku zino MTN yetutteko ezaayo ez'okuweereza ensimbi. Gavumenti n'etwalako 0.5% ng'omusolo mu kuweereza obuweereza emitwalo 2 enkya ya leero. Basebo nfiiriddwa 4,575. Diri watulako okwetegereza ebintu bino. Kitegeeza olwaleero luno singa mba n'abantu 5 nga beetaaga emitwalo 2 olwaleero tuli naawe ku calculator yiino njagala ogyetegereze. Singa mba n'abantu 5 ng'abantu abo beetaaga obbaweereza emitwalo 2 ku simu olwaleero, kitegeeza nja kuba nfiirwa 4,575 emirundi 5. Sente oziraba? Kitegeeza nti olero lunaagenda okuziba nga nfiiriddwa emitwalo 2,2,875 ziizo. Singa omwezi guno wabaawo abantu mpeereza abantu obukadde 5 kuba zino ze ofiirwa kakadde, jjukira okuweereza emitwalo 2 abantu 5 oba oweereza kakadde. Kitegeeza nti omwezi guno singa mbayo n'abantu 5 bempereza akakadde k'ensimbi, oba singa ensimbi zensaasaanye omwezi guno ziwera obukadde 5, kitegeeza nti zino zenfiirwa ku buli kakadde zikubyemu emirundi 5. Omwezi guno mba nfiiriddwa emitwalo 11,475. Oba ontegeera? Naye omunwe gw'ebbaati nakyo njagala kikutegeeza olwaleero. Omunwe gw'ebbaati mu roofings
mu kampuni ya roofings kati gye nkwako ekyokulabirako omunwe gw'ebbaati ogwa geegi 28 omulungi ennyo ng'ebbaati eryo lya kkala lya bbulu liri ku 40,015. Kitegeeza zino ensimbi z'ofiiririddwa mu kuweereza katuzigabanyeemu 40,015 obeera ofiiriddwa eminwe gy'amabaati 2. Buli mwezi bw'ogenda nga buli mwezi ofiirwa eminwe gy'amabaati 2 okumalako omwaka ogulimu emyezi 12 obeera ofiiriddwa eminwe gy'amabaati 30. Bassebo ne bannyabo, ebintu ebyo byobanga tobiwanga budde kubiwuliriza nga tobiwanga budde kubyetegereza ofiirwa kinene. Aweereza $5,000,000 ng'ayita ku ssimu nkulaze nti omwezi afiirwa $11,575 naye ate eyakozesa ATM eya banka okuweereza $5,000,000 aba afiiriddwa $5,000. Nkulaze nti $5,000,000 zetwogerako z'oweereza abazimbi oli Kampala oweereza Jinja $5,000,000 nga buli wiiki oweerezaayo $1,000,000. Bw'oba okikolera ku ssimu buli lw'oweereza $1,000,000 ofiirwa $22,875. naye aweereza sente nasindika nga bali bagenda zigirayo ku ATM tugeze ng'ewaka yabawa ATM bagenda mu banka ne bajjayo nga banka emuli kumpi ATM emuli kumpi obajjayo withdraw aba afiiriddwa $5,000 oba ekinene nnyo $2,000. Gwe bw'oba osalawo okuweereza sente ku ssimu oba okuzigirayo ku akawunti mu banka ogoberera ki? Ekyo kyekigendwa kyaffe ng'aba debut and FI initiatives okuyigiriza kyekigendwa kyaffe nga business class show gyolaba kusanyuka TV buli lwa Sunday saa 12 paka saawa emu okuyigiriza business, okuyigiriza ebyenfuna, okuzibula amaaso, okuwa olondeko nti kiri gy'oli. Sikugambye nti okukozesa mobile phone kibi. No. Okozesa mobile money kirungi naye kikozese ng'otegedde kyekikola nti mu kukozesa mobile money ofiiriddwa bw'oti. Nkuwaddeko MTN kubanga MTN ye service provider gwenkozesa nze kwentera okuweereza ensimbi transaction charges. Obadde okimanyi MTN eva kunnyonnyola nkulaze nga nkulagira ku byange wano nti buli lwoweereza $20,000 gavumenti ya Uganda etwalako $1,000,000 MTN netwalako $3,575 watya nga tufunvubire ne tugamba gavumenti nti nedda buli ku $20,000 gavumenti etwalengako $300,000 naawe aweerezanga service provider buli lwempereza $20,000 otwalengako $1,000,000 kitegeeza ni mukuweereza $20,000 nandibadde mukuweereza $20,000 nandibadde efiiriddwa $1,300 nga MTN eriddeko ne gavumenti eriddeko naye efiiriddwa $4,575. Ekyo tokirabanga kinene era tekyetaagisa kwekalakaasa wabula osobola okwekalakaasa nti Anita Amongo member simanyi speaker wa parliament aveeko alya nyenguzi. Osobola okuwagira okwekalakaasa nti Mpuuga ne Sirwanyi n'abalala baveeyo bakamisona babba sente zaffe $5,000,000 ezitandi kutuuseeko nga zino ezizo zo bazitwala kyere nga tofaayo oziweereza weeyagalire nga tokikebedde nga tomanyi zoofiirwa nti 4,700 ziizino bannange njagala nnyo okwogera ebintu bino nga mubiraba okuweereza $20,000 basaze 4,575 kiro ya sukaali olwaleero eri ku 3,500 kitegeeza ze nandiguzeemu sukaali kiro olwaleero bannaffe bazitutte kyetaaga okufaayo okulowooza ku bintu bino kubanga bikukosa nnyo bikukwatira ddala ku ggumba biri mu nsawo yo
okusinga ebyo byolowooza ebyabanabafuzi abakuli ewala abeegaggawaza. Lwaki tetugamba Joel Ssenyonyi leader wa opposition, lwaki tetugamba baka ba parliament abe FDC ne DP nti mugende mutugambire ku gavumenti nti omusolo gwa 5% ku buli transaction yekolebwa mungi, bagusale gudde ku 0.2%. Lwaki togamba ku makampuni g'essimu netuwulira nga kiri mu parliament bakyogera bakisimbyeko omulaka beekalakaasa nga baga nti no, sente ze mujja ku bantu nga muweereza transactional charges, zino bazisa transactional charges, sente z'oweereza ziizino nyingi. Bwe tubagamba ne zikendako ne ziva ku 3,500 ne zidda ku nusu 10,000 oba tosevinze nnyo. Nsobola ki njagala okuddamu okukubiriza nga mmaliza ekitundu ekisooka ekya puroguramu eno nti fubanga nnyo buli lunaku okwebuuza mu bwongo bwo kiki kyoyongedde okuyiga mu byenfuna, mu byennyingiza, mu byensaasaanya, mu byensimbi. It is important that we deepen our understanding of the economy, that we deepen our understanding of business, that we deepen our understanding of finance, so that we can together foster financial inclusion, that we can ensure that as many people as possible, as many people as possible, as many people as we can get engaged, get involved in the financial sector. That the level of inclusion in finance, financial inclusion, is that satisfying. This is one of the things you need to learn. Nga tubyogerako nga abantu baga nti abasuubuzi bakola bino ng'olowoozezza ku biruwa, nga abantu baga nti school fees zeeyongedde gw'obadde olowooza otya, nga sente ze batusaba mu bujjanjabi mu malwaliro zeeyongedde gw'obadde olowooza otya, nga banka zisaba amagoba amangi ku buli kyokolerayo gw'obadde olowooza otya, era bw'oba obikola obeera obitegeera. Obudde bwange bwensigazza ku nsi nabuwaayo okukola omulimu gw'obusomesa ogutali gwa mu classroom naye okusomeseza ku mikutu kuno ku TV ne ku radio ku bintu bisatu. Ekisooka mesa ku mbeera z'abaana abato, babies. Njagala nnyo abaana abato kuba ndi muzadde. Babies, okusomesa ku byenfuna bino bye tuliko kubanga mulimu okunyigiriza abantu. Mbiyiseemu ne mbiraba. Sabbiiti eno gye tumalako muwala wa Museveni omukulu Patience Lwaboogo, muka Lwaboogo yatugambye nti amaka ge gali kwoleka, amaka ge amatiribona gayita ku lugwanyu okutwalibwa banka emu eyali egenda okugatunda ng'emubanja looni. Kati gwe obadde olowooza wekka nti gw'olina looni, wulira nabali ennyumba ye yayita ku lugwanyu naye bassebo ne bannyabo. Mumanyi abantu bameka abaavuwadde, abafudde, abalwadde, abagongobadde nga kiva ku banka ssente ze zibasaba, nga kiva ku looni ze batutte ne bababbiramu, nga kiva ku kunyigirizibwa okuli mu kwewola ensimbi. Kyokka ng'ate okwewola ensimbi yenkola mu nsi yonna egaggawaza abantu. Naye ensimbi amagoba kwe twewolera, olina akuwola looni ku 10%, 20%, 30%, mangi nnyo. Nga mu America omuntu akuwadde looni eya waggulu ennyo ng'akusedde ebeera ku 4%. Ebitundu 4 ku buli 100, ffe twewolera ku bitundu 3 ku buli 100. Naye ebyo towulira munnabyafuzi abyogerako, teri kibiina ky'opposition kituuza press conference kubanga nabo bafuna mu bubbi. Bamala ozisolooza bati mu bunyigirivu ne bazitwala mu electoral commission, wabadde obawulira sabbiiti eno nga na buli omu yaweebwa. Kamaliza puroguramu eno ey'olwaleero njagala kusaba gwe yenna afunye omukisa ogugiraba, giraba ogusooka n'ogwokubiri, weerezaako ne munno, nkuwadde ebyokulabirako ebimala. Fangayo buli lunaku okubanga olina ky'oyize ekirina kye kikugattako mu nsonga ez'ebyenfuna, mu nsonga ez'obusuubuzi,
mu nsonga ez'ebyensimbi, mu nsonga ez'ebyensaasaanya ne mu nsonga ez'ebyennyingiza, kubanga kigasa ggwe, kikukwatako, kiri naawe, kisiiba naawe, kiri mu nsawo yo, n'okusinga abo boolowooza abali mu birala b'oyambako okuwerekera ng'oyagala okwekalakaasa oba nekyoyize okwagaliza okwongera okuyiga. Goberanga puroguramu yaffe The Business Class Show buli lwa Sande ku Sanyuka Television essaawa 12 paka ssaawa emu. Ate era gobereranga emikutu gyaffe ku puroguramu yaffe manyira The Business Class Show ku mikutu gino egya Debyo and FI obeeko nekyoyiga mu mirimu gyo egy'ebyobusuubuzi. Nze Simon Muyanga Lutaaya ku lwa Katonda n'ensi yange.